Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Twakoma ku mpeerezi zino nga tugamba tugenda kuddamu tugenda kubeera nga ate ze tutandikirako. Empeerezi zino ze zituyamba okussa sound ku nnyukuta zaffe, era bw'otunula wano waliwo empeerezi ssatu. Waliwo eno eyitibwa kasra, waliwo eno eyitibwa fataha, waliwo eno eyitibwa dhamma. Kasra, eno kasra, then eno eyitibwa fataha, then eno eyitibwa dhamma. Wabula empewo nyingi mujja gigumira insha Allah. Akati bw'otunula wano tulina ennyukuta zaffe zino ez'Oluganda. Ennyukuta zino Oluwarabu luggyako ennyukuta ssatu. Luggyako eno, luggyako n'eno, luggyako n'eno. Eno eyitibwa a mu Luganda, ate eno eyitibwa yi, eno eyitibwa wu. Kakati fataha eno gy'olaba wano ejjako empeerezi oba sound, ejjako etwala sound eno eya a. Naam, eya a. Ndowooza olaba R eno ekulaga nti fataha etwala sound eya a. Then kasra, eno kasra etwala sound eya yi. Ogiraba? Sound eya yi. Then dhamma, alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamma netwala sound eya wu nga olaba wano. Kakitegeeza nti singa osanga ennyukuta yonna kati nga baa'u eno gy'olaba bw'ogissaako fataha, eno fataha ebeera waggulu, naam, w'ennyukuta ejjako erinnya lyayo eba tekyayitibwa baa'u wabula eyitibwa ba. Ntegereka? Eyitibwa ba. Singa osanga ennyukuta yonna kati nga baa'u, era baa'u eyo ng'erina empeerezi eya wansi eno gye bayita kasra, eba tekyayitibwa baa'u, eba eyitibwa b, eba eyitibwa b. Muhakadha, era bw'osanga ennyukuta yonna kati nga baa'u ng'erina empeerezi eno eya dhamma, eno eya dhamma, oba tukyagiyita baa'u oba ogiyita bu. Ntegereka? Oba ogiyita bu. Nabwe kityo doosu yaffe eyo bwetyo begenda okutambula insha Allah. Tulabeko ate omuteeko ogusooka ogwa kasra. Ogwa kasra tugambye nti baa'u bw'osingako kasra oba tukyagiyita baa'u, oba ogiyita b. Ntegereka? Oba ogiyita b. Taa'u oba tukyagiyita taa'u, oba ogiyita t. Naam, oba ogiyita t. Naam, t. Then ate thaa'u oba ogiyita thi, oba ogiyita thi. Hi oba ogiyita khi. Eno raa'u oba ogiyita ri. So si ri ne ri yeba ntono. Eya fataha bwe senga yebadde wano kati nga wano ku raa'u yeba nnene nnyo, eba ra. Naam, eba ra. So si ri nga ntini nga kasa yekoze ki webadde tekimu neki neya wano ku ki ku dhamma. Naye tujja biraba insha Allah olunaku olulala. Akati tubadde ku ki? Tubadde ku zaali. Zaali oba ogiyita zi, oba ogiyita zi. Faa'u oba ogiyita fi. Ate yaa'u oba ogiyita yi. Then haa'u oba ogiyita hi. Jim oba ogiyita ji. Sin oba ogiyita si. Naam, si. Ate shin oba ogiyita shi. Naam, shi. Bwe tudda ku mim
oba ogiyita mi. Dal oba ogiyita di. Dhal oba ogiyita vi. Eno qaf oba ogiyita qi. Naam, qi. Lam oba ogiyita li. Naam. Kaf oba ogiyita ki. Eno ki yanjawulo ne qi. Qi ne ki byawukana. Eno eyitibwa sad oba ogisoma nti sti. Naam, sti. Si ne sti. Naam, sti. Eno dad oba ogisoma nti di. Naam, di. Waw oba ogisoma wi. Eno ta'u oba ogisoma ti. Naam, empewo nyingi naye mujja gigumbira. Ta'u ogisoma ti. Naam, ti. Siti. Naam. Dha'u oba ogisoma vi. Nun oba ogisoma ni. Eno ain oba ogisoma i. Naam, si i ne i. So si ai ne i. Then ghain oba ogisoma ri. Eno ghain ri. Hamza ne alifu ba Luganda awo osomawo kyekimu nti i. Naam. Eno hamza ogisoma i nankubadde eyitibwa hamza. Toga hi naye ogamba i. Neno alifu ogisoma i. Ntegereka? Katusomemu then tumalirize. Tuyina bi ti thi hi khi ri zi. Naam, zi fi yi. Hi ji si shi mi di dhi qi li ki swi di wi ti dhi ni i ghi i. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Next time inshallah tujja kutunula ku mutekho gwokubiri then n'ogwokusatu inshallah.